abalinanya akafaako kansubire nti mukategedde bulungi mubeeko kye mukola obuzibu bugenda kukosa mmwe abalinanyeewo so siffe ate ababalaga bino nammwe abakulembeze kansubire nti mwina kye musobola okuba abantu bali waka biro bya musigale waka kadde kaako kemusobola okweyambisa okulongoosa ebintu ng'ebyo katugende mu kibuga London ebungereza twegatte ku munaffe Tom Sebunga ate atulambuze London tulabe engeri gyekoseddwamu ne wawe bayimiridde wakati mu kulwanyisa akawuka ka coronavirus. London bungereza ge gamu ku mawanga gasinze okuba nti gakosebwa endwadde eno ya COVID-19. Olunaku lwa leero tutandikidde mu kitundu ekiyitibwa King's Cross nga wano wali library erina history w'ebitabo byonna ebyali biwandiikiddwa mu nsi eno. Ku lunaku olw'okukola wano nno waba wajjuza trafficking abawamaanyi nnyo ng'oluguudo lwetuliko lwa Euston Road nga wabeerawo traffic mungi nnyo olw'ensonga nti luconnectingibwako enguudo ezigitwala abantu mu North London oba n'okusukkirawo ddala ne connecting aba South n'aba East. Kwegamba wanene nnyo wagazi nti wabeerawo omujjuzo gw'amaanyi nnyo ate nga ne offices zonna zibeera nnyingi eziri mu kitundu kino. Mu kitundu kino mwennyini mwe muli ne station eya St Pancras nga eno ye joininga ababa bagenda France ku Eurostar naye nga wonna tuyiseemu nga wakyalira wasirifu kwegamanga bintu embeera tennabakudda mu nteeko nga bwe badde esuubibwa. Ne twageze ne twambukako nate awali ekitebe kya post office wano wonna ng'era wonna walaga nti wakyali quiet nnyo. Omuvubuka gw'olaba ku kagaali oyo ye company emu delivering emmere wano eyitibwa aba Deliveroo nga bebamu kubakkirizibwa okutwala emmere mu bantu abali mu mayumba nga basibiddwayo. Motoka zo zikyeyongera okuba nga nnyingi nga zitambula kwegamba ekiraga nti abantu newankubadde ku street batono ddala abatuvuga mu motoka abatambulira mu mamotoka okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala bo bakyali bangi ddala. Kale kwegamba embeera eno mu London yo ekyali bwetyo tenaba kubaako kyuka yonna. Twayiseeko mu street zonna nga tulaba nga abamubugaali nabo beeyongedde okuba abangi nti bamu basazeewo ye form of exercise gye bakola oba gye basobola okukola okwewala omubiri okutuula ennyo. Kale kwegamba obudde bwo bukyali bwe butyo naye ng'era ennamba y'abantu abafa ekyali waggulu nnyo newankubadde nti yakendeddemukko okusinziira nga bwe twaliko emabega wali ng'abantu baali bafa mu 1,000. Ekitundu kye tuyingiddemu wano we bayita Old Street nga wano nno era mwe muli area eyitibwa Camden nga Camden mwe muli creative heads oba abantu abayina obwongo obuyiiya ennyo okugeza abayimbi abakola mu fashion ne ba artists abalala ab'enjawulo. Mu programs zaffe ezijja maaso tujja kuba ate tukulambuza ekitundu kino mu bujjuvu okulaba abakubi b'ebifaananyi ba artists betwogerako bakuba bifaananyi bifaanana bitya era babikoba ku bunene bwenkana ki. Kale kwegamba bino byonna bye bitundu ebikosebwa nti ate abalambuzi abadde batera okujjanga okulaba mu bitundu bino bonna tewali yalabiseeko. Wo watera okujjuza nawo era abantu baba bangi naye era nga nabo tulaba nga batono ddala abali mu area eno. Twasiseeko ku mipiira gyaffe ne tugenda ne tulaba ate ku highway zo enguudo ezigatta mu bitundu bino zo ziri zitya era twalabye nga abantu emmotoka ntono nnyo wamu n'abazirimu ng'era batono ddala si nti nga famire wandigamba nti famire ejjudde mu mmotoka yonna naye kwegamba kiraga nti nno nti abantu bangi bakyali mu maka gaabwe era ng'emirimu gikyazingamidde nno ddala. Ekonomi yo yakosebwa nnyo bya nsusso era nga kirabika nti omwaka 2020 abaali bagwesonze ku luno gwo ate gwajja nga gwazze bulala nnyo nga gwazze kukyusa nsi era ng'ekigambibwa nti buli omu ayise mu bulamu buno singa n'aba asobodde okukimeekinga n'aba nga asobodde okuyita mu ludda luli obanga asusse ekirwadde kino nga tekimututte ajja kuba asobola okuwangula era ajja kuba nga asobola okumegga embeera yonna enaabeddawo. Kikyusizza embeera y'abantu bonna nga bwe batambula bwe babeerawo mu bulamu bwabwe. Katusuubire nti n'abo ababadde bamansa ssente nabo bajja kuba bayizeemu ekyokuba nti omuntu weeterekera akasente n'oba nga oyina ebyamakulu by'okolamu
rather than okubiteeka mu media. Twategeddeko nti era ne kanisa emu yafiiriddwa abakyala ababiri mu lw'ekirwadde kino ng'era bo tebakkirizibwa na kuddaka baabaziise wano wennyini ng'ate kababe ab'ekkanisa yaabwe bo nabo tebasobodde kusobola kugenda kuziika olw'ensonga nti baatekako ekkomo ly'abantu abagendo abaziika. So I think ndooza mu maaso eyo bajja kuba bateekawo saavisi ejj'okuba yeebaza emirimu gyabwe nga bo ababadde bakola mu kanisa eyo era ababadde baweereza mu church eyo kubanga bombi bambi babadde bantu b'amaanyi nnyo ng'era ba mukono munene nnyo mu church eyo. Kale bwe tunatufunyeewo ate information endala eyongera ku bantu abo tujja kuba nayo tugibatuusaako. Kano ge mawulire ge tufunye okuva eno mu London olunaku lwa leero. Mukama agira abakuuma aba studio katubaddiza akazindaalo.